Olweggulo lwaleero Ssaabaminisita John Patrick Mbabazi asinkanye bannamawulire mu ofiisi ye okumalawo ebyo ebizze biyitingana mu ggwanga wamu n'okutangaza eggwanga bye baatuukako baali mu lusirika ekyankwanzi. Kasukeri bava ekyankwanzi ensonga enkulu esinze okulabikira mu mawulire ey'amagye g'eggwanga okutwala obuyinza singa Palamenti eri mu mukolo ogwo ogwagitumwa. Ssaabaminisita Mbabazi ategeezezza ng'abazafunye amawulire gano balategeera bulungi Yoweri Museveni ky'atagezaako otegeeza. What was depicted in the media is not what the president said. Definitely not. He was not saying that the army was going to come in and take government in Uganda. He didn't say that. Wabula ategeezezza nti ssemateeka w'eggwanga w'amagye obuyinza okumaba na Uganda n'ebyabwe era nga kisobokera ddala amagye okwezza obuyinza bw'eggwanga singa wabeerawo embeera ey'akacyankalano. I have always made the point that the army, having contributed tremendously to the democratization and the transformation process that is taking place in Uganda today, has a responsibility to keep an eye on what is happening. That's why we have them in Parliament. Mu kiseera kyekimu banakibiina kya NRM basazeewo okwezza obuyinza bwonna obwokukolanga embalirira y'eggwanga era nga bataddewo akakiiko akakulira Pulezidenti Museveni kano nga kagenda okukolanga embalirira y'eggwanga yonna okusobola okutuukiza manifesto ya NRM eri bannayuganda. Embalirira y'eggwanga ebadde ekolwa abakozi ba gavumenti okusinga abakozi ba gavumenti, naye tusazeewo kati nti ffe abakulembeze ab'ekibiina abannayuganda kye balonda tukulire entegeka eyo ey'embalirira ya Uganda. Nolwekyo tutaddewo akakiiko kakulemberwa ssentebe w'ekibiina kyaffe. Gavumenti esazeewo era okwetendeko lya bannamagye ery'ekyankwanzi obuwumbi buna obwa siringi okusobola okuddaabiriza lituukane n'omutindo. Mukitale Moses, WS TV.